byange nange usanga ebinaabuno n'ebisinga ebinaabuno Oyina paaleeyo, oyina register ne buuzo. Ate ebibuuzo bye. Ati byekyo. Who is going
Bulungi Shanita, index number 5. Run Franca, run, index number 7. Come this way. The boys will come here. Open this. And make sure your shirt is inside. Gamba Josh, index number 9. Open the sets. Divani Sharon Kalungi, Divani Sharon Kalungi, Saya Igabire, 11. Kadondi Gloria Ruth, Kadondi Gloria Ruth. Let me call my friends also to be How many? Okusayininga byonna byalwamu. Tetufunye kutawaganyizibwa kwa nkuba twabadde tusinze okutya, so buli kimu kiri bulungi. Ebyo tebikyaliwo, ebyo bya UNEP ebifo bikiriya. Omwana aba yamala dde okwewandiisa aba avunaanyizibwa UNEP, era ebyo tebikyaliwo, tetukyabiwulira naddala ffe ne waffe tebiriiyo, era ababikola kikyamu kubanga omwana aba amaze okuregisitalinga, lwaki oba omugaana okulegireiza? Tetubifuna, tetukyabifuna. Erinnya lyange Nabisubi Harriet, mukulu w'essomero Ngandu Primary School. Abayizi baffe abeky'omusanvu nga bagenda okukola ebigezo byabwe, papers ezisooka olwaleero twabateeseteese bulungi. Twatandise ne briefing eyabaddewo nga 7 ne tubabuulira ebiteekeddwa okukolebwa n'ebitalina kukolebwa
nga bakola ebibuuzo era tusuubira nti beeteeseteese bulungi. Ngandu nga ssenta tutuulizaawo amasomero amalala aga private era nga tulina abaana omulundi guno 126, abalenzi 58 n'abawala 68. Erinnya lyange nze Rev Hurdson C Sempabuuka nga ndi mukulu wa ssomero erya Elaston Dora Junior School Kyetume Mukono. Nja kwebaza Katonda atutuusizza ku lunaku luno abayizi baffe ab'ekibiina eky'omusanvu Primary 7 lwe batandise ebibuuzo byabwe ebyakamalirizo ebiyitibwa Primary Living Examinations oba PLE. Tuludde nga tubateekateeka bulungi era tukakasa bulungi nti bajja kukola, Mukama nga ye mubeezi, bajja kuwangula mu byonna. Ebibuuzo bituuse mu budde olunaku luno olusoose ennaku z'omwezi 8 era batandise n'ekibuuzo eky'okubala mathematics. Twebaza ababireese mu budde era ne invigilator, scout ne chief invigilator baatuuse nga bukyali be baasoose era nga tewali nnyo kutaataganyizibwa. Abayizi tubateeseteese bulungi nnyo kubanga tugenda okumalako ttaamu ey'okubiri ffe nga syllabus kyenkana tugimazeeyo era ttaamu ey'okusatu ebiseera ebisinga tubeera nnyo mu revision nga tugenda tuttaanya buli topic ezirabika nga abaana tebaazikola bulungi okusinziira ku musomesa ye nga bw'abalabye. Ku mulundi guno tewabaddeewo nnyo kusoomoozebwa mu bibuuzo okutuuka leeti kuba ate n'olunaku lubadde lulungi, lubadde lwa mukalu, obudde bwakedde nga buli clear bulungi, enkuba tetonnye. Oluusi enkuba yatera okutaataaganya abatambuza ebibuuzo.